Balamusiza mwenna mikwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda omwesigwa oyo era ow'ensonga atukumye nga tuli balamu ate era n'atusalawo okubanga yatuyingiza mu mwaka gwaffe guno 2019 era nga twongera okweyongera okwogera n'okujulira obulungi bwe n'ekitiibwa kye n'ekisa kye ekyenjawulo ekyo kyatutuusizaako mu ssaawa yaffe eno ey'omukaaga. Ssaawa yaffe eno ey'omukaaga kasiteetuuka bweti gwetegera butegeezi nti program enganzi muwanguzi tawanika aba amaze okuba nga atuuka era ng'omwoyo omutukuvu yabeera maaso nga atuyigira abawanguzi baffe ate era n'atulungamya mu programu yaffe essaawa 3 zetubeera ffenna wamu. Mikwano gyaffe mwenna abatuwuliriza oyinza okuba nga obadde otambuza akalime n'ogwa ku station eno, njagala otuule entende abali eyiganga ku 13 katonyeze 9 ate abali 40 ku 96 katonyeze 0 ate abali mu central ku 98 katonyeze 7. Njagala kusaba mukwano nti tovaako ate nga bwotadde n'emikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga Uganda abatufuna ku MCF radio 2016.caster.fm. twebaza webaza omwoyo wa Mukama akyatugaziya era nga nzikiriza nti n'ekyalo kyo ky'owulira kibadde kitannaba kutuuka mu kisabire essaawa yonna era nga tukkiriza Mukama nti essaawa yonna bannamasaka tujja kubeera live nga tubaweereza olw'ekisa kya Katonda nga bwe kigenda maaso nga kitugaziya naawe luliba olwakaalo kunako ne tubanga tutuukayo. Omwoyo wa Mukama ajja kubanga akikola era mu ddakiika ezifaanana bwe ziti njagala okwebaza omwoyo omutukuvu nti atuyigidde nate omuwanguzi waffe ow'olunaku olwaleero tuli naye mu studio era nga azze atuwa omukisa Katonda waffe mu programu yaffe eno. Mukama mwatubikkulidde amaaso, mwatubikkulidde, mwategeezezza engeri gye tulwanamu olutalo ate era ne tumanya kiki ekyokukola mu biro ebifaanana bwe biti. So mu ddakiika zino mukwano njagala tukatte engalo zaffe n'akalulu kaffe ak'amaanyi tuwaniriza omuwanguzi waffe ow'olunaku mukyala wuuno mulaba yatudde dda agenda kutubuulira ku mannya ge atubuulire gy'asinziridde okubanga tuli wamu naye ate n'olwo tunaagenda maaso Katonda affe omulungi nga bw'ali ow'ensonga. Mikwano gyaffe abatuuse dda tubeebaziza kubanga mwatuuse ddera mwatulindiridde dda. Katumwanirize mu ddakiika zaffe atubuuzeeko atubuulire ku mannya ge ate ne tunaagenda maaso olw'ekisa kya Katonda. Sanyusa okulaba. Kale nange okusanga amaanyi abampita Joy Asiimwe nva mu kitundu ky'entungamo naye nafumbirwa ekiwaatule naye kati nkolera Amerika era nzirayo wiiki ejja. Mbuuza kubatuuliriza Mukama yeebazibwe nsanyuse okubanga nange ndi mu studio olunaku olwaleero ate nga nze muwanguzi ow'olwaleero. Okitegedde. Amiina. Tulina omukyala Jole bwe kiri Joy gonna geego. Mikwano abawanguzi baffe twebaza Katonda nti tuli ne muwanguzi waffe ow'olunaku olwaleero mukyala Joy Asiimwe gwe tuli naye. Mukyala Joy Asiimwe, programu eno teragiwulizaako omuwanguzi tawanika ng'oli ey'ebweru? Nedda. Nakitegedde nga ntuuse wano naye nga mbadde mba followinga ku YouTube ku Thursday night ne Friday night nga mba watchinga live naye nga simanyi mbu ne radio eri nsobola ogifuna nakitegedde nga ntuuse wano. Bambi eteeza gwe mulundi gwo kati okufuna omwagaanya guno bw'onaddayo ojja tukubanga otutega buli ssaawa 6. Yes, nagiwandiise era kati nagambye bwe nzirayo ne YouTube nga kweri neeno nja kuba nga mpuliriza buli ssaawa. Kale katugende maaso engalo n'akaluulu tuzikkubidde. Amiina. Kaakati mukyala Joy twebaza Mukama yonna gy'okolera yonna gy'oli naye obulamu nga tonnabutuuseeyo wabusanga otya era kyali kitya? Wagenda okutegeera obulamu bwe wabusanga otya? Nagenda okutegeera neesanga nga ndi wajja gye ntungamo bayitayo Kyentaama Lukonero Hama eyo nga ndi eyo tuli mu baganda baffe nga twakula nga family nene tulinga abaana 20 awaka kati nga abaana bo bonna 2 nga tewali ayina taata tewali ayina maama
bana 20 nga ffena ate bonna jjajja nga yazaala bataata baabwe abala nazaala bamaama baabwe naye nga ffena tuli bazzukulu ba jjajja naye nga ffena abazadde baatufaako kati nga jjajja yakungaanya ki abazzukulu era ne tusoma primary nga jjajja yali ku kyalo nga naffe tutuyisaamu maaso weewaawo ente ozimanyi ku biseera ebyo nga kweziri naye mu kukula kwaffe jjajja waffe twasanga ng'awoza ekibanja bino eby'ebibanja ng'ekibanja kinene ng'alina gwawoza naye kati ne babeera bawoza kati ng'ekibanja emisango bagikoota etuule ne Masaka ate okuva eri Musaka sente kati ente za jjajja zonna ne zigenda bwezityo kubanga bawoza nga tukyali bato ne tukula nga bakyawoza ekibanja bwe kitwala buli kimu ogw'ettaka kati ne tukulira awo nga jjajja era n'atusomesa n'atusirika ku ssomero nga tusoma tukomawo ng'obulamu si bubi tulima tukola ki bonna bajjajja mukyala n'omusajja nga bali wamu kati ng'akula n'ategeera ekkubo nga yavaawo akula n'ategeera nga yayeyongerayo oba bw'oba ofunye akukwata ku mukono omuntu akukwata ku mukono kubanga jjajja yali azadde abaana 13 ng'omwotadde abalenzi n'abawala naye kati fe okutegeera ng'omusayina ng'abannade n'abanaabo ne bajja nga bafa nga tukuze naye nga tubuuza jjajja ku lwaki famire yaffe ffe tutalina taata tetulina maama nabana abakuzeeko ku lwaki taata ne maama bonna bagenda ffena ne tusigala nga tuli completely orphans kati nga tetubitegeera ate nga ne jjajja takola ki tatunyonyola naye nga kati jjajja mu ddiiru yaffe ng'alimu emeeza nga ya round kati ng'eriko omunyankole babiyita ebyanzi ebyamata kati nga buli sawa babeerako akatimba akabiseeko mu nsonda awo naye nga ffe twakula tubiraba nga tetumanyi bitegeeza ki kati nga jjajja oluusi bwaba bawa mata kugamba twala mata mu kyanzi muli oyiwemu otusala nga tetunywako naye nga tuyiwamu amata kati nga oluusi bw'obeera omujagujagu obuuza jjajja naye muli tuyiwamu amata galagawa anaaganywa nga jjajja ate takuddamu ng'okirekawo ne kiyita kati newenyama ng'ogenda okulaba oluusi ateekayo enyama eyo biki nga tetumanyi bwe tutyo obulamu bwe tutyo ne tukula nze nenkola ki nenvaayo mama yali ng'aye bamuzaala awalala nga yali munyolo naye nga tate ye munyankole kati nga mama naye yanteeka eno nga nkyali muto amata g'enywanga nange sisobola kubuya nenge twayiwangamuko lina akasira kala bagenda okugamba genda oyiwemu nga osanga ekyanzi tekirimu mata buli omu ng'alina ttaani ye no nga jasa apiikinga bupiikinzi gwe yali ayagala oba nga yakikola oba bwamuli mu maaso agamba gundi abaana nga mwali bangi terikikwatira kaawo abaana bakitya jasi binga byanzi bya bulijjo nga tosobola kutegeera kati nga wafe amagezi agaffe nga tetusaawa zino bw'otegeera n'ogamba kirabika jjajja alina kye yali akola naye nga luli kati ngaebyo ebyabacwezi oba ki naye nga si musamiza saaki naye nga awanga abajjajja ng'ebyo ng'obanga okutere ng'ebyo naye nga temuli ddagala eddala wabula amata mu kyanzi naye nga gatubuzaabuza kitegeeza ki tugende mu maaso kati awo nenkula nensoma primary nemala P7 ekyomusanvu nze nenkola ki nenvaayo nga kati awo jjajja ekibanja bagambye ettaka bali tute takyalina ki sente endala sente zonna ziweddewo ente zonna ziweddewo kati nange nengamba maama bagamba bamuzaala eno kange ne munoonye ekika kyange ekya saidi ya maama era nengenda nembafuna naye kati ate gye nagenda okubafuna nga te bali worse than gyenva nga baavu bazibu wamaama nga babeera eyo nga munsiko nga waliyo ne maama nga yafa ate nga yafa ndi mukulu nga ntegeera naye kati nga saategeera nga tebamanye eri nange nga sina bwemmanyi naye nga nali eno wa taata naye nga nkuze maama mwaka gwe bangamba gwe yafiiramu jesinga bakulaga bifaananyi ne bakulaga mbuuyo twamuziikaawo nga n'ekigundi kitandise okugwako ettaka naye nga ekijja kati nengamba gye nzirukidde ng'ate bwe wali bubi nnyo
nga babeera eyo mu nkobe ngene enkobe sizirabangako nengenda okuziraba eyo nga gye balima eyo enkobe zijja mu nnimiro n'olaba. Nengamba naye singa wabeera kaana nkwata ku mukono nja kuguma mu mbeera eno nkole ki mbeereyo. Era neyo jjajja wange oweeyo yali alina abakyala babiri owa saidi ya maama, kati nga owa maama yazaala abawala babiri. Maama wange eyali afudde deni n'omulala muwalawe nga almost emyaka 20. Kati nga basigadde balenzi, ate abalenzi kati aboona omukyala nga bo tebasoma, nga ab'omukyala oli be basoma bonna be baticha basomesa mu secondary mu primary, naye nga boono mwasoma mwogo omu yeke yali adda ku maama. Nange ne neesibako oyo ningamba ogenda kunsomesa nakabalaba kati nange ndi wakika kya mu nsomese nansomesa, naye nga bya buvubi nga nze nsembayo okusasula fees nga ze nkola ki nendaba nga byakusika mugwa naye nga tasobola nga mwavu nnyo kakasala ka teacher ate wa primary nga busente butono nnyo. Talina no family. Yali tanawasa. Kati lira nansengusa kuva mu senior 1 kutuuka mu senior 3 third term. Nendaba nga buli sawa boolaba nga akomye awo gamba akati leero mpweddeyo wano. Naye kati range bya Mukama akutandikako ndowooza nga tonategeera ogenda okulaba aguddewo oluggi olulala. Kati mba ndiho imeyo ntambula nze ndi ku byange ndi mu vak ya senior 3 nga ngenda okulaba waliwo kazini wange nga aliho ima mu town ku flat nga ntambula nga mpwira omuntu ampita joyi nenkyuka siraba mpita ngene magamaga ngenda okulaba ngo omukono guli eri waggulu ngamba ataana amanyi ali mu kalina eri namba 3 nenyimira netunaba ati navaayo mangu nakirira nagamba obweda gwe tunoonya nga bavudde Kampala ne muganda wange naye ngera wakitange kati taata yazaala mu bakyala abasatu nazaalamu abaana buli mwana n'omwana omu ate nga ffena tuli bawala. Kati nga naffe tuli awe wajjajja buli baana bawala basatu ne maama we. Kati oyo omwana wa senga ye yali ampita. Kati ng'oli omwana omulala gwe twakula naye mu kyalo nga naye mulenzi nga ye akuza agenze kwekubira bidongo eyo e Tanzania, afunye kasente agenze Busia, afuse mane chenja afunye ku sente. Nagamba naye kangene nonye Joyi musomesa agenda mu kyalo mba Joyi taliyo. Kati neboko kumulagira mu Joyi agenda hoyuma. Kati najja mpaka nanzuula. Era nga kyalina kisa kya Mukama nze netambulira kubyanga tenga nali sitera kutambula. Kati nenangamba eri oli agenze mu town kunoonya nengamba munoonya bwe mutyo nga sina ne address mwemwa ninagamba tovaawo yimirira wano. Kati kyakumeka nali mu senior 3 nga tuli mu third term tuwumudde. Kati nga oli naye ajja nagamba gugwe nkimye biki tokola ki todda mabega tokola ki tugende bugenzi buli kimu kyonna ngenda kikuwa nengamba ugenda kimpa ebitabu byange ngenda mu senior 4 ebitabu nagamba gwe nkugambye buli kimu kyerabire ngenda kuwa buli kimu. Nange bwe nawulira bwentyo nengamba kangende nengoyi sina kinakwata ne bateeka mu mmotoka ne tugenda ewaka wabagamba ewaka eno saada na waka kusiibula. Nga tankiriza nengamba ate wembadde embeera mba gwe tugende nenkwata ekkubo nenkola ki nengenda nabo tutuuse olulaba eri kuleeta Kampala. Nengamba nange kirabika nfunye kati obulamu obuki obulungi obulala ngenda kusoma. Tutuuka yali abeera Busia mu tawuni nga ndeeta tubeerawo yali alina omukyala n'abaana abalenzi babiri naye nga myaka 4 nga tubeerawo nga tamu egenda kutandika nga ntwala ku ssomero banfunira ekifo nengamba kale ng'abeera mu luumu 2 ekisenge n'eddiiro nga nze neebaka mu ddiiro. Naye nga era neebakawo nga era nabo balwana n'omukyala. Nkuzaakuzeemu olwo nno nengamba obufumbo bwe buti bwe bibeera sijja kufumbirwa nga bw'akomawo awaka kuyomba kola ki nsibye n'omuka nga tanywamu.
nsibye n'omukazi tuseka naye bwakomawo nga mwena temuseka nga kulya atadde ebigere ku meeza bw'oba onyiiza okoze omusango ng'asobola okusitula bakuli y'enva ze ng'akuba wali n'oweegoolako bweti negwa ku kisenge neŋŋamba ate buno bulamu nabwo nga si bulungi obw'emiggo kati nga tubeerawo naye nga kasita kusoma nentandika okusoma nensoma nga nsoma mudde kati yali alinayo emikwano gye ebiri nga bali awo nga bakola funtula mu busiya nga bakola smuggling kati nabagamba nina mwanyinazi nagambako omu ali eyo mulungi mumu njagala ssente nabagamba atugendeyo tumulabe olwotagenda kufumbiza naye bajja nze ndaba abantu kufukamira kubuuza nsoma nga ndoze bakitandika nga sinaba kujja ndoza yagenda okundeeta nga yensonga gyandeetedde naye nga nze sikola ki oba okunzijamu nga ssente naye nze nga sikimanyi neŋŋamba kasita nze nsoma nga tuli awo tubwagenda ku mulimu gukola bali basigala awaka breakfast twali mu kikomera nga mulimu ne hoteri soda tezibula awaka akatogo nga tetukyafumba njoyo abatute ku levendala olubakenga nga tukola ki bali awo tunyumya nga tufe tumanyi tunyumya n'emikwano gye gisulawo nga tegisulawo nga girina amaka nga bonna balina abakyala nga naye ate akimanyi oyagala kufuuka namba 2 katukomewo mu dakiika ntono nnyo mikwano Munana katonyiza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo yimusa amatendo buli lwa Sunday okuva ssaawa 12 paka 2 ez'ekiro 98 katonyiza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Tusubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli lwa mukaaga okuva ssaawa 1 paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98 katonyiza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Bannabusiro ne bannayuganda mwenna kambanjulira essomero Midland Parents Academy Kawoto Kajansi ng'otunudde ku kisaawe kya kitende kyakyo Uganda Primary ng'essomero lino lya secondary ery'abawala n'abalenzi erizza okubakakasa nti akeezimbira tekaba kato okukwata akasanko ogenda osooba. Midland Parents Academy Kawoto Kajansi lisomesa abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Lisomesa amasomo ga arts ne sciences ery'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ng'ensomesa yaabwe ekakasa nti sekirevu tekyenyeenya olaba kyenyeenya nga kiri. Abayizi abava waka ebitabo bayiro awamu ne uniform byabwereero obisangayo ku ssomero. Ab'ekisulo ebitabo bayiro, uniform, sabbuuni, eddagala ly'engatto n'ery'amannyo byabwereere okulaba ng'ebyenjigiriza tebibafuukira kagumba wegoge ng'emmere y'omulima. Ab'ekajjansi Kawoto, Makandwa, Nakigalala, Kawuku, Namulanda abayita 2 ntebe foomu muzijje ku ssomero erya Midland Parents Academy Kawoto Kajjansi oba ku leediyo okuteesa kwa abayita 2 nga bwe mujjukira nti bulijjo koonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ab'eggayaza Kasangati foomu muzijje ku musawo Pauline Drug Shop mu katale Gayaza. Emityana muzijje ku dduuka lya Zoe Queen Rotary ne ku Mityana Pentecostal Church ng'otunudde mu family planning oba okuba 078 38 65 1 naye bannange obulamu bw'ebyenfuna bwali bunkalubyeko ne bandagirira Rika Financial Solutions gye nagenda ne mbawuliriza nga basomesa ku byenfuna ne nzigulawo savings account ne bampa looni kati mbalirwa mu baabinojjo ate kati balina investment account otuula wali sente zo ne zikola ssente bakuyamba okutendekera abakozi olunno bizinesi yo neetinta basange ku kizimbe ekirinaanye equatorial parking mu maaso ga ofiisi za KCCA Wandegeya Southwind ekisenge 156 omwaliro ogusooka ejjinja ku Kachi Road Lukanga Plaza omwaliro ogwokusatu ekisenge namba 17 enakawa ku kalina tunudde muzikiti omwaliro ogusooka ekisenge namba 76 ate Gaba basange Gaba mu katale era kati baguddewo n'ettabi eppya Kamuli loans ez'enjawulo nga business loans, individual loans, group loans, salary loans ey'olunaku week kono omwezi okumanya ebisingawo nooti nnyemu 4 6952 39 Rika Financial Solutions and Business Consultants
finance obuwanguzi mu byensimbi bugonzeddwa. 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Buterevu tukomye oli ku 98.7 oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika era ng'ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwawo ennabweru ekulirana ku kisaawe era nga bibatuusako programu yaffe eno muwanguzi tawanika. Tukyagenda maaso wamu n'omuwanguzi waffe tulina omukyala Joy Asiimwe. Joy Asiimwe mukama yonna gy'amugye era nga mutuuze kati mu ggwanga lya Amerika naye nga seewo owulira Katonda gy'amugya katugeyongereyo mu maaso naye. Kati nga bwe mbadde nkomye wali nga kumbe bo bakola olukwe nga nze simanyi nankima nga manyi yagenda okunsomesa kumba ntwalira oli yabansomesa ntuuka esomero nefunye nsoma nze nga simanya naaweera fiizi. Kati ate eno nga bwateekamu era sente ze ayagala kutwala autu ayagala bwakuyita musinga ne ngamba yiiki nagamba ate tomanyi oli wano nze nakuyita oliwo ku lwange muganda we yakola ki yakumpa ne ngamba biki natandika ate kungamba nze namuwa ne sente n'emmotoka byonna agenda akundiitire yangamba ayinayo mwanyinazi mulungi nange nenga agenda omundiitire naye siriko oli saakimugamba mwanyinazi nengamba keeka kolyo akusanga mu hoteri oba waka yali abeera just mu tawuni nga wakaawo nga nange ensirika nengamba kasitanze ekikulu njagala kusoma era nemugamba nti njagala kusoma nagamba ogenda kusoma nengamba ate kati gweoyagala mukyala ng'olina omukyala nagamba oli omukyala nga bw'obimanyi akola bwati ne bwati kati njagala omukyala wakubiri. Nga nange nkola ki nga nsirika nga tubeera awo. Nakugambira ebyo olina emyaka emeka? Awo nga nina 18. Ogenda weetegerera okusalawo? Nga ngenda ntegeera. Nga nkola ki nga tegeezaawo naawe ekirowoozo n'okibaayinga okante embeera otunula eno n'otunula n'eri ng'ogamba oba kati kangende noono oba kanziki obulokozi nga sinamanya olaba yakununula ng'olaba kati omukama oba amutaddeko bw'atyo. Kati netukola ki netubeera awo ng'atandika okutwala autu nga tutwala ne muganda n'omukyala wa muganda wange nga tugenda ku biiki tulya ku fishi nga nti naye of course nga naye yali muto yamufuna nga naye akyalimu olutoto wadde nga yazaala naye nga takuze nnyo. Kati nga tugenda autu ffenna babiri ng'oli oba ali ku mulimu kati nga tukomo nga abuuza muvaawa nga tugamba tubadde noono negundi tuva autu ng'akuba nga tugamba tono nga atukuba bwa tayagala tugende nabali nga bali bwe bajja nga tugamba temukomawo wano batukubye babakubye ate nga yategedde mugenze naffe ono naye yandi bamugundi nga ffe tubitegera nga baddeyo ndooza beegira ku lwaki okola bwoti ne bwoti ne bibeerawo nesoma senior 4 nemalako. Kati okumalako kati brother wange ng'agamba mbazaayo mu kyalo ne famire ye ng'agamba nze njagala agenda bweru ne sister ne mukyala woli ne n'abaana be babiri ng'atukwata era tupakira ng'atuzaayo entungamu. Kati okutuzaayo entunga nenga nze mbadde naakatunula naakalaba ekibuga ate banzize eno mu kyalo gye nakulira ng'essimu awo zaakajja ng'alina essimu w'amaanyi naye ng'oyo omusajja alina essimu nga ngenda nenva mu kyalo nengenda mu tawuni nenkuba essimu nenga munange ffe baatuleeta eno tetugenda kudda yagambye tugenda kubeera eno nagamba mugenda kubeera eno ate nga ffe si byatugamba nengamba simanyi nagamba kale bwe sirika kati ne bamugamba naye nga twagala gende wamwe kukyala
nagambe waffe twagala otutwale wamwe tulabeyo nga bali baki bali basamya nga babusiya ng'ajja ng'abaleeta naye ng'akatoolwa afunyeyo ne muganda wange omulala era aleeta babiri nokubanga abalenzi abasajja baali babiri kati ng'oli naye akola noono sente zezimu bonna benkana bonna bazimbawo omwali wano omulala linga wali kati nga naye amugamba nange njagalayo ng'agamba waliyo omulala kati ono yali mbalala ng'asoma bunansingi ng'afulumye akola kati naye n'amuleeta muganda wammwe omulala naye nga wowe wakojja kati n'amuleeta nengamba kati nze kati naye nga nze ntegedde kiki ekiriwo nange oli nemuyitiramu nemugamba oze naye kiri bwekiti ne bwekiti kati ne bajja awaka oli mama we yali akyaliwo kati nze nga ndi wa jjajja nga bagende wa jjajja nga bamugamba ffe twagala muzzukuluwo nga jjajja of course kati akaddiye nga mumpe sente nga yetewoli nga bakwata baasa bajiwa jjajja nga bagenda n'owoono mba naye maama naye nga bamuwa baasa owa maama wooli ye nga alina maama nzi maama nga taliiwo kati awo nga bagamba ewa jjajja bagiwa jjajja ebaasa bbiri eya jjajja omu bawa jjajja ne mukyala we yali akyaliwo kati nga bagamba tuva wano naki nabo butuba tuvaawo era bonna oyo muganda wange nanzize bali nagamba ate bano bye bakola nga sibitegeera naye nga nzikatoolo omaze okumutegeera nti kyakola ate tayagala tutegeere mba ali tuwaayo okiraba ng'abagamba birala ate naawe eno n'akugamba ebirala kati nze bwe nange bwe namala okumutegeera ne mugamba ate gwe obaleese muze kukola ki mba muze bangambye baagala kgenda kulaba ewaffe muze mbadde simanyi mbu bajja kusaba ki abakyala ningamba nange simanyi nze mbadde simanyi nti n'okujja mujja naye nga nze nagenda ku simu nenkola ki nemubuulira n'ekiriwo kati nga yabyevaamu nagamba kati namwe mugenda kufumbirwa obusajja ate nga bulina abakazi abalala mwegombye ziri ennyumba naye nga bano bamaze okwogera buli kimu sente zonna zabajjako na biki bye bamugamba ate naye nakola ki nakkiriza naye nga kati tayagala kuswala mu maaso gaffe okiraba naye nga nze nalimu mugezigezi ng'ate oliye musirise nengamba kale bw'oba ompaddeyo nange sina kyakola tewali taata tewali maama jjajja takyasobola akaddiye kati nange kange nekole ki neeyiye kati nze nempa amateeka omusajja nemugamba nze maze siniafo ndinze ebibuuzo sagala kufumbirwa kati njagala kusoma sooka onsomese deni bwemala oba nfunye koosi deni osooka ompase nakkiriza oliyo olwamujja awaka nakugoberako oli ne bamugoba mukyala noli nayingira ne bamuwasa nze nengaana nembeera awo nagamba oba oyagala nsoke ngoba omukyala nemugamba omukyala alina abaana babiri tomugoba kubanga nange musanzewo nange nkya kisobola okukola ki okumbaako abo baana besiza kubeera mu nyumba ye oli yamugoba nga alina bameka yali alina babiri naye netukola ki nembeera awo kati nga kibeera kikoosi nga kinene kati nga bamugamba oyo mwana akyali muto muwala mulungi bona omusomesa agenda tewasoma agenda kukuvaako ate afuna abantu abasoma akukuba omugeri soka omuzaalemu omwana wakiro lyoko omwongeri omusomesa nga naye byajja byangamba bwemikwano gyange gyangambye bwe giti nenga nange sigenda kuzaala njagala kusoma nga tubeera busya nengamba ntwale etololo nsome nansingi ng'agamba bw'osoma ogenda kundekawo kati ne tubeera awo kwenyoola brother wange ye ennyumba tekyaliwo ayagala agenda bweru nange nembeera awo nenga asigenda kuzaala nemmala era omwaka mulamba nga sizadde abaayo abo ne bajja bamaama baani nemugamba ono omukyala ye nga tazaala biki nebigambo nebita yampangisiriza olinga amuleseemu olinga ali mu nyumba ye nze nange nembeera nanfunira tulumuzi nembeera omwo netubeera awo kati era omukyala n'ategeera mbu omwami akoze eki awaasiza era mpaka nga bw'obimanyi tewaali wala ng'anoonyereza ng'angwako
kati ngaera biba byakwekuba kulwana bwakusanga mu katale muye wakuyombesa wakusanga ku bucha y'ennyama nga akulinnya nga lusa manyino okujja waka nayonona buli kimu kyonna nakwata ekubo nakola ki nagenda nenga mu omusajja nti bino tebijja kusoboka nze nkyali muto sagala entalo sagala banzite nga bandoga oba omuntu ankole ki ekibi future yange nkyagirabawa mu maaso nagamba kale wano ngenda kujjawo nanzija najje Kampala nafuna ennyumba awo kunajja nankumbi ku Shell Cars opposite awo nga bali bakubirako amatafali waliwo ennyumba nga tebanagulagulawo nnyo ne tujjaawo mu 2002 netubeeraawo nembeeraawo era nga nkyaganye okuzaala nembeeraawo olwekuba mpiso nali mmira bukerende ng'empiso sinaba kugyekuba naye nga era byankukutu obumira tamanyi kati nagenda okulaba nga oye ekyokusoma kigaaniddemu kati nange nenkola ki nemala kola ki nenzaala era 2002 nenzaala my first born nga mwana muwala nga tuli awo olugoli naye etakyaddayo ngena naye era gyakolera eyo gyakolera ge matwale bazeeyo batazeeyo takugamba naye kati ze nembeera eno kati bali abaana bonna nga bwe twakula abiri eyo waka kati nange nkuzeemu ndina wendina kati bonna ne batandika ate kuvaayo mu kyalo omukoomu ngendere Kampala ng'atuukira wange ngendere Kampala kati ennyumba nekola ki neejula basenga tefe tetuziza biri awo mboba muko biki nga nesenga bonna twepanze omwo tulyo olugwa munene mu famire ali e Kampala ali mu buzigo obubiri buzigo nvuddemu yanfunira gundi ennyumba yonna ng'eri mu kikomera obuzigo bubiri mbuvuddemu ebusiya andese mu kikomera kiriko ne boys quarter kirimu ennyumba erimu ebisenge 6 awo baba mugagga sente yali ayina nga sente ayina nga tubeeraawo naye nga mugamba wadde tuli bwano nzadde naye ennyumba eno si yaffe njagala eno nnyumba eyange oba tuddayo mu ntono nga gye twasookamu naye nga onzimbira ennyumba eyange teyali mubi ennyumba ne tugivaamu ne tudda ekiwaatule nga ku Mogasi ne tufuna nnyumba ya rooms 2 kisenge n'eddiiro ne tubeera omwo n'omwana waffe nga tulina n'omukozi ne tubeera omwo kati awo 2006 najja nagula ploti ekiwaatule ku stage awo nga wansiko naye nga ku stage kwenyini kuva ku stage awo notambuzako ebigere katono nakola ki nagulako ploti nazimba nga simanyi azimba enyumba etuuka mu madirisa atwala omwana yali alina emyaka ng'ebiri namulaga ennyumba ng'ebyabaana tategeera biki eno nyumba yaffe ekyo eno kyekisenge ekyo biki ng'ebyo of course n'omwana nga tosaa kudda waka nakugamba mutaata ntute ndabye ennyumba nga sina kyemmanyi ndi awo kati newajja newayitawo ebbanga ennyumba etuuse yali flat eri 2-in-1 naye nga amazeeko feezi esooka yonna sides zonna kati nantwala nandaga nengamba kulwaki ogula ploti nozimba ennyumba netuuka wano nga tongambi naga kasita muwalawo abadde akola ki amanyiiwo akubye surprise nengamba eno surprise ki nensirika nemugamba webale kuzimba nensirika kati no mu kusirika oba kuzimba ennyumba etuusaawo nga kumba abadde alina n'omulala gwakola ki gwatwalayo nga yafuna kati nga yafunayo kampasa kirabo nga gwabadde atwalayo nanyini ennyumba naye nga ajja si yamufuna ndowooza mu kiseera ekyo kye yali azimba kati bino gurupu zino yali akola nga n'ekikoosi bangi kati mu bangi omwo mwalimu omusajja omu ng'asoma ate kampasi ate nga ye si mufumbo naye nga abasigadde bonna baki bafumbo kati ng'ono alaba sente ze bayina ng'ate ayagala abapangire kati buli obuwala obulala obwa kampasi nga yayinayo kampasi girlfriend kati bw'aba amuyita nga bagenze mu kikoosi ng'agamba jangu n'emikwano gye oba 2 oba 3 ninako mu mikwano gyange wano
kati nga luusi bano tebakoze eki tebamanyi oli najja ngaaze n'emikwano gye gwe genda onyumye n'oli gwe naawe genda onyumye n'oli kati ne bitandikiraawo naye ng'owange yali ayina ensonyi tayogera takola ki kati nooza ne kampasa bamugamba oyo musajja mugagga ate n'ekirala ayina n'ekizimbe kyazimba mulemereko ensonyi gwe yakwana ntya ati kati enkwana gye yankwanya nkugambye nange teyangamba nkwagala wabula bamuleetera ekintu ne bamuteeraawo nekubanga n'ekigambo teyakiye kugamba yabeera ng'ajja ng'amanyi ono wange bamumpadde kubanga teyagambako ngoba nkwagala oba kiki oba ng'ebyo teyabyogera so kataawo kampasa n'ayingirako bw'atyo nga nze simanyi mpola mpola ne babeeraawo naawe nekikugwako nange nekingwako tuli waka twebase ekyagwa kuyasooka obumeseji buyitangana hano otuuse mukwano abcd ndi wano nkumisinga saawa 8 za kiro mbulaba of course ye yeebase akasimu kali awo pipi nga nze nkabuukira nkakwata nga ndaba ono ngenda kukebera mu lukala lwa meseji nga meseji mpitirivu zonna zitta amatu kati awo ng'omukoonako omuzukusa azuukuka bino biki nga zikanga zikutabula kati nga ngamba bino biki bino byobaddemu biki atawatawo okulwana kuyingidde mu nyumba tutandika okulwana atandika nali simanyi kuyomba ate nga naye yali tankubangako awo ng'atandise okunkuba ankubira ddala va kuno mbukwata oliyikwata teke ankubira ddala nenyononeka yenna feesi nenzimba ku makya nengenda mudwalo ne bangamba bwabadde ki nengamba omusajja yankubye nagamba omusajja yakubye bwati nankuba mpaka yena buli bwenkwata ku simu ye mbu nsoma message oba ki ngaawo mutandika okulwana oba nakomawo leeti sawa 8 nomubuuza ovaawa kati awo otandise okumanya mbaakwana ovaawa ombuuza ngaani kwata teke kwata ki bwe bityo oluusi tasuze waka ng'ate omanyi mwali bwe bityo nga kati amaka ne gatabuka nga kuyomba kulwana owulire kati nengamba nesirika kati nezija neneebulira nzeka mu mutima nengamba nenga bankubye nnyo ate olite ate nga bwankuba ng'agenda eri n'amugamba namukubye yakutte esimu yange n'asoma ebiro nemukuba ng'obitegeera ng'otya nti amunyiza kati anti nanga omufunye esimu ng'oli atandika naye ndooza of course nga bw'oba mmanyi bakampasa ajjamu esimu yange mu namba y'oli ng'atandika kukukubira bakukubye kanyarwa nga mpita kanyarwanda gwe bakukubye ye ogenda ddi kulwaki totuviira ningamba oyagala ngende kale ojja kulaba agenda n'atagenda ningamba obali essanyu lyo sigenda genda olwo tukyali mu muzigo eri kati nkola ki ennyumba eze ejjanga egwa katembwa ajja ennyumba ng'eri kumpi kugwa nangamba tulina omwana omu nangamba katumanyi eno ennyumba tugenda gipangisa tujjemu sente zibeere nga zisomesa omwana olwalina sente empitirivu ebeere ng'esomesa omwana then tufuneyo ennyumba endala nga nungi tuve mu these 2 rooms tugende mu nnyumba endala etegerekekako ne mugamba omwana omu antwale anzize mu muzigo bandeke mu muzigo omwana ayogera taata kati nasali ningamba tekijje bwe twogera bulungi obwongo budda ningamba tekisoboka tugume omwana ajja kusoma naye ngenda mu nyumba ebyomukyalo ow'omukyalo yobiwulizaako nedda nga simuwuliza ye towamukwatako naye omwana w'omu owokubiri nga nze mbeera naye nga naye olwo omuyina yamundeetera ng'ayina emyaka 3 nga mbeera naye then n'owange nengamba ono wamujja wange owange ayina emyaka 2 ongamba nze ngende mu muzigo osomese abaana bano ababiri nengamba nedda nengamba baluusa asaago bagenda kukyusamu naye nga buli bwenkireeta nga gamba nze nakugambye tugenda kunoonya ennyumba nendaba nga ali serious kati bwe waajjamu ebyo ebyomukyala kati n'ogenda ku sayiti nga bangamba omukyala akola ki ajja nengamba kirabika ono omusajja ennyumba ali kundimbalimba genda giwaani oli omukyala yes nange nengamba okay nengenda ku sayiti
lwali lumu nga ndaba bateeka muteeruzawo kati bamaliriza buli kimu kyonna kati ekisigadde mu ekiri amazzi mu ebiri byonna mu ebiri amasanyalazi byonna bateeka muteeruzi nengenda abazimbi bali bataddeawo ebisumuluzo nange nembibbako embiteeka mu nsawo nengenda mu kibuga nenkola mu fotokopi mangu nenkomawo nembizaawo nengenda waka nentuula nengamba kale netubeeraawo enyumba neyagala okugwa ali awo kati nange bwe namulaba enyumba ewedde engamba ono ayagala kundeka mu muzigo enyumba giwooli nga nooli era nga kati amawulire gatabuse afunye omulala nange nengamba kale natayiminga lumu natayiminga lumu ng'agenze safaari nange nendaba ssaawa 6 ez'ekiro nensitula ebintu byange nenkwata ekkubo nengenda eri nemukubira essimu nemugamba taata bw'oba otunoonya totunoonyeza ku address enkadde tuli waffe nagamba kiki kyotegeeza nengamba tuli mu nyumba yaffe kyekireeta abakazi ofubutuka amangu okulingira amayumba nga tegannagwa nagamba wawoogamba nengamba tuli eno ku nyumba yaffe gye tubadde tuzimba nagamba niyakugambye ogendeyo sikusangayo bwemala nenkusangayo nemugamba oba kikinze wendi byonna namaze okuteekamu mpozi ng'obyokya muliro siina wendaga eri ennyumba nze nvuddeyo kataawo noze yali apangisiza ddala n'omukyala ng'alina wabeera naye nga tanatandika kusulayo oba nga byakwebbirira kati awo n'agendera ddala n'atandika okusula n'atuleka nasooka n'atuleka nga tatuwa mmere tatuwa ki ng'oyingidde mu kalinaayo nyingidde naye nga wawedde wansi rooms 2 ziwedde naye nga kati tumazeeko emu gye tutadde muteeruzi endala ey'okubiri tenagenda muteeruzi oba ne finishing endala oli oyina gwe kookolaakolayo ng'omukazi nali sikola ng'era byoba omusaba ng'akugamba kino oba bw'aba akikuwadde nkati nga nange nga bwe nali nina abantu bangi nga mbiteekamu abooluganda byonna nga bikola ki bifa kati okusinga ebidde ebisinga nga mbeera waka nakulinda omwana mulwadde mpa sente emmere bwe bityo ng'olindeera akaveera kati nange n'abeeraawo n'agaana okukomawo awaka nengamba obusente bwange bwe mbadde savings tusobola okulya n'omwana wange omwana olwo ali mu nasale asoma ali ku trinkles wali ekiwaatuli nengamba tujja kulya netubeerawo n'alaba nga simusumbuwa nagamba kati olabikono omukyala ali serious ennyumba akoze eki agiyingidde nalindi awo kawungeezi nga nva kunaaba ndi mu kisenge nyambala najja enanga yenna nyindo zikola bwezita maaso gonna red nagamba jangu nangamba osobola okukwata ebintu byo byonna n'obijja mu nyumba muno n'ova muno nengamba nze siina wendaga eno nyumba ogizimbye nange nze naleeta idea nekugamba tuzimbe siina gyendaga bw'oba oyagala kuwasoba olina byonna nemugamba byonna nemugamba bw'oba oyagala kumuwa ennyumba genda omuzimbire ye oba mukole ebirala nga naye nga obikoze oli naye nagamba ze ennyumba njaga kuteekamu abapangisa biki nengamba sivaamu nagamba kale sigenda kuddamu kuteekako ekintu kyeki emigere teyagireeta akoolwo nno nga tuyingidde kati nga waliwo muganda wange nga yafumbirwa haji nga hajati nga ngamba oyingidde ennyumba naye jangu kutwale wa seeg ofune eddagala oliteeke mu nyumba omusajja bw'alinnyamu bw'ati tagenda kuyomba ate tagenda kukuba nengamba kale etugende waseeki nansaba embuzi nandumbira dduwa biki byonna netubikola neera omusajja bwe yalinnya bwati mu nyumba neddagala teryakola yayomba nakola ki neyekalakasa naye nga nze nalaba nga ekyankubyanga luli bwe yayombanga kati nange nembuuka kati ngaawo tujjamu okulwana kati wano neekakanya neŋŋamba naawe sooka olabe nayomba nakola ki naye nga nze simujjuza mboba ajule then tulwane oba nkube kubanga yali ankuba nga nze simudizanga nali sirwanangako kuva nebuto nga wadde okusitula bwendi nga lusi nebuuza nti naye bwengenda kulwana nkola ntya nteekayo omukono kyoba nkola gundi ki nga sirwanangako wadde nga twakulira mu baana bangi naye nga tetulwana anti of course nze nali nteekayo feesi nga anti naye abasajja abagezi kati aba ayagala kukuba efeesi eyakonoone feesi yeba n'obuzibu anti amanyi mbu ye passport
kati yakuba gyayonona nawe ne bwaba akulese kubanga bwakubiraawo aba ayagala ne bwoba ofulume nga teri akutwala okiraba naye afulume nga nawe oli bwotyo oli bubi bwotyo. So kati ye yayagalanga nnyo okunkuba ebikonde bya face n'emigeri akakwewanya. So kati awo bwe twakola bwe tutyo n'ayomba n'akola ki n'amala n'abivaako n'agamba ennyumba sijja kugyongerako. N'agaana okwongerako ennyumba n'ebeeraawo n'akola ebibye n'akwata omukyala n'agenda n'amwanjula n'amuzimbira amaka amalala n'amuteerako ne boys quarter mizigo nga 7 awo ekisaasi nga tuli kiwaatule n'amugulira awo ekisaasi n'amukolera ebibye nimugamba ne awo nga tanabimukolera nga ngamba eno paati emu yiyo eno paati endala si yo. Nimugamba si yange yaani olwo nina omwana omu nangamba si yo. Nimugamba yaani nimugamba ne bwaba mujja wange nsobola okubeera ne mujja wange mu compound emu nengambako kajogo ki nengamba genda omunoonyeze ewuwe wano tagenda kubeerawo naate sisuubira mbu n'omukazi ajja kkiriza omuleete wano tutandika okubeera nga tulwana. Nagamba nze nkugambye emu yiyo endala si yiyo. Kati nengamba ono alikukola bwekyo kuba nyina omwana omu ate mwana muwala. Kati nali njagala omwana omu nze nga neebuulira nengamba njagala omwana omu mu bulamu nga gwe njagala nga njagala omwana afune laavu na buli kimu kyonna kyayagala asome bulungi n'omukwano biki nga omu byesaafuna. Kati nendaba nga ate ono ali kubiwanvya nengamba kale mukama nga sinalokoka n'eby'obulokole nga sibimanyi nengamba njagalayo omwana omulenzi omu ono mwoyo omwami. Awo nga tuzeewo nga naye abe byayogera bwatyo kati ng'akkiriza maze okutwalawo naye ng'agamba paati endala si yange. Mulina akaseera ke mwakwataganiranga yakomawo awaka n'atandika era okubeerawo. Katukomewo mikwana abalungi. Owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.